To understand. Eh? Nakyali kyabugaga nnyo edda nga zikyali ntono. Motoka we zagira wano nga mu myaka gya 1920 ng'abazisobola abagaga bali bakola ne gavumenti ya colonial government ne ba businessmen. Kati ezo motoka zaali ntono nnyo bagamba nti bwe twatuukira ku independence twali tulina emotoka kiringa 12 zokka mu nsi yonna mu ggwanga lyonna. So obudde bwe bwagenda nga bweyongera mu myaka gy'ekinaana n'ekyenda abantu bazikwata nnyo ne bazitema mu scrap. So ezasigala entono abantu bakyazijjukira bazeyagaliramu. So omwoleso guno gwakulaga ekyo abantu abatono kye batereka nga tulinga tubeebaza okuba nti n'emmotoka muziterese bulungi gye abantu bazirabeko era ne bajjajezi bajje bazikebere enaasinga kizibwa birabo n'omuntu abadde agiterese n'asanyuka. So kintu kyakweyagaliramu kiba kiyita mu Luzungu passion, ky'oba oyagala naye wabula nti togigula n'ogamba nti nkivuga buli lunaku. Kyekimu. Ekyokubiri za history nga bwe tugambe ngeno ya Hamukasa kyebaleeta 1928 eyo history kitegeeza nti ne bwe yaba yafa family yagitereka neba nti ekimukwatako kikyaliwo leero mu motoka ye tegeera. So wabula ekyo kyokuba nti gavumenti teyagala motoka nkadde teyogera ku zino kubanga eno zibu nnyo okugula kubanga zino motoka nyingi ziri wano ziri Masaka ziri